Myezi omukaaga kyokka abatuuze mu kitundu kino batandise dde okukaaba wange entulege olw'ebyokwerinda abayibwa mu kitundu kyabwe. Buli NUP bwebeera n'olukuŋŋaana naddala olugenda okwetabwamu pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baasi z'amagye zisula wano we zisiiba, emmotoka z'amagye za poliisi ez'enjawulo ez'ebika eby'enjawulo, zikabangali, zifuso, zizaani, zino zonna buno bonna bunnalufeenya busula muno busiiba muno. Baatuleetedde abaaleeya, baatuleetedde abali mu yunifoomu, baatuleetedde n'abalina training ezimu ze tutannaba kumanya. Okuva NUP lwe yajja roundabout zonna zisinga zibeako abasirikale oba amagye baba beetooloddewo babeera mu kati we baafuna n'obuliri. Tiyaga siibiki babanga kwegamba abanoonyo kwegamba abalabye omuyeekera nti oba kkonyi. Abatuuze bategeezezza nti abasirikale bateevunya nnyo mu kitundu kyabwe nga n'olumu batuuka n'okuggalawo emirimu gyabwe nga batya ebiyinza okuddirira. Munnange amakubo bagaggala okugeza nga Bombo Road ne tubanga ebyentambula biziŋŋamye okugeza nga abantu baba bagenda oluusi mu malwaliro oluusi mu mirimu gyabwe ne babanga tebalina makubo mwe bayita. Obudde buno ndowooza wakalabe dakika ntono nnyo ekimotoka kino ekitambula nga ekisalako netwaka nga kipaakinze wano obunkenke bungi nnyo buli wamu ndowooza buli wolaba okwetooloola olaba abasirikale. Bano basabye gavumenti n'ebitongole by'ebyokwerinda okukomya okuyiwa abasirikale abangi mu kitundu kyabwe be bagamba nti babeewanisa emitima olw'obukambwe bwe bakozesa eri abatuuze. Kendeeze kuba bano abantu ab'NUP ababa bazze wano baba tebazze kukola ki, tebazze na byakulwanyisa, tebalina jambiya, tebalina ki, bajja mikono myere na mirembe gyabwe, baba tebazze kulwanagana n'abantu. Kyokka nga Ssajjabbi bwe litabula kalungi abamu ku batuuze bagamba nti bafunye nnyo kubanga abasirikale babagulako emmere n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Era okuva bunajja wano era balira ddala era balya we baba bazze nga bavudde mu mikolo gyabwe enjala ng'ebaluma era bakyamira wange wano n'ebyokunywa babigulira ddala. Ye ssentebe w'ekyalo kino Stephen Kavuma ategeezezza nti ekyokuleeta ekibiina kya NUP mu kitundu kyabwe bakisanyukira era tebakirinaako wadde obuzibu nga bayambye nnyo n'okunyweza ebyokwerinda by'ekitundu. Ffe ng'ab'oku kyalo tetulina mutawaana naye NUP ate ekirungi kyendabawo nnyo buli muntu yenna ebiseera ebisinga bagamba nti beeyisawo byo gavumenti yeeyisawo ku NUP naye sirabango yaddiika kebikati ya gaasi bukyanga tubeera ku kyalo okwo naye nga yo security ebeeramu ku kyalo era ekuuma abantu n'abavubuka baali bakubanya abantu embanga bazimenya naye security bwe yajja mu kitundu ebyokuba abantu byakendeera. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano aganye okubaako nekyayogera ku nsonga eno n'ategeeza nti abatuuze n'abakulembeze ba NUP tebavangayo kutwala kwemulugunya kwabwe gye bali mu butongole era abawadde gaabuwa nti bwe babeera bafunye okunyigirizibwa beekubira endulu ku poliisi etwala ekitundu kyabwe bayambibwe. Kyemmanyi nti poliisi y'ewandegeya ensonga ezo tezimanyiiko mu butongole. Kye tubasaba kwe kuyita mitendera emituufu okutegeeza poliisi y'ewandegeya etwala ekifo kwe babeera tusinzire okumanya. Buli NUP bwebeera n'olukuŋŋaana ku kitebe kino amagye poliisi n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda byetooloola ekitebe kyabwe era ng'abamu ku bawagizi bakwatibwa ewatali nsonga y'amaanyi eweebwa. Zubairi Luwalira ne Richard Mwanje, BBS Terefayina ageesigika. Weewaawo eddakiika ziri 23 eziise ku ssaawa 4 ez'ekiro. Okkiriza tuwumulemu katono tudda n'ekitundu